empapula zino zitegeeza bingi nnyo saasoma empapula zino zitegeeza nti wanayise nawanayiseewo 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 nawanayise eno guest list y'aba security sookera ddala neneebaza bannayuganda mwebale nnyo kintwalidde essaawa n'ennaku n'emyezi 3 n'ekitundu okutuuka ku lunaku lwolwaleero kusooka neneebaza munyanzi mungu Allah subhanahu wa ta'ala yatutonda webale nnyo nnyo nentwala okubagiza buli muntu afiiriddwako we abalwadde abali ku bitanda abalumiziddwa mikwano gyange mwenna abalumiziddwa etwala n'okutwalira mukulu wange muganda wange zaake nti ojja kutereera mashallahu taala tujali wamma ffenna tukyali mu struggle wano wendi ndi kalenda naye kintwalidde baganda bange siri musanyufu nja kusanyuka ntya naye nga essanyu lyange liri nti security mwebale sijja kukyokugamba mwebale naye akaisiganize mwana bakuwadde essaawa nga 3 tuze essaawa 2 wano mwana kintwalidde essaawa 3 nga njogera ne security simanyi oba ne bayimbi bannange oba babayisanga nze oba n'abakola ebivulu babayisanga nze nze mutegesi ate nze muyimbi kyemuva mulaba nga munda banazina empapula naye neebaza nnyo at least somewhere somehow neebaza nnyo biso nenebaza security yonna at least kale somewhere okumpaamu akakisa ne baŋŋaaya ekivulu kyo kibeewo yesterday ekivulu kyange badde bakisazizaamu olw'ensonga ennyingi ennyo olw'ensonga ezimu ate bannayuganda era ze mumanyi oba olw'ensonga ezimu ezaddala nti buli woyogera ekituufu manya ebibya ebifu bajja bigaana byoyagala okwogera nga bo babimanyi ng'ebifu naye nebaza katonda nti with God manyi nina nazaala ennaku ezo akaana akawala kati nvudde ewange waka neŋŋamba mukyala wange nti omanyi kaŋŋende n'ow'omukisa gwange this time around nsaba busabi kaŋŋende naye wewunye no nakawere yabadde tanaakuusa kuva waweeru munju ne mugamba mwana tugende tubeere mu meeting ya security eno meeting ebadde ya security era mu nsonyimu abakamera basoose mwenna ne babagobawo tekibangawo for the first time kuba bebadde boogera I swear mubabiwulira mwali badde nammwe munyiiga oba mwali badde nange mmwe mugenda okunsanyusa bannamawulire kuba mmwe musobola okubuulira nti Kabako'S tumulese yeetegese neetegese I'm fully packed kintwalidde emyezi 3 n'ekitundu I'm fully packed big up all the VIPs abasobodde okugula VIP tables abaguze tickets waliwo n'abaguze tickets nga tebajja kusobola kujja abali e Bulaya diaspora abali ettaka ekyali wange lumbuye big up yourself webali nnyo mikwano gyange mingi nnyo naye kintwalidde bannange sijja kubalimba kakati lwenfuna nenkusanyu essaawa eno lwenfuna ku mirembe naye meeting etudde ne bayita luso buli muntu yenna ali mu ggwanga bamuleese kwega kubadde kubulako natundula embunza ne baŋŋamba buli kintu kiri muno bwe mbibasomerako simanyi terujja kugwa naye kyensembye okutegeerayo ekintu kimu sho yange yo weeri yo sho weeri badde beeralikirira ki kale tujja kubeesinga nnyo kumanya gaffe ge tweyita mbu another problem naye titujja tuliveeko liyinza okuba siri erireese ki problem naye wabaawo another ki problem tewaba kimu naye kisingira kyonna tulina naffe emikwano gyaffe gye twagala amambulamu baganda bange nga tujja kuyimirirawo najjo lazima oba kiki oba kiki n'abala balina mikwano gyabwe be bayimirirawo lazima akalasiti nange ninayo mu mikwano gyange naye mikwano gyange wamma ngenda kubagamba bwe nti sho yange weeri okuyingira emiryango bagulawo ssaawa 4 ez'okumakya buli security weeri bwa oba omuntu bikebedde buli kantu konna tukakebedde oweeriggwa tosala n'ekirala kano bakaŋŋambye nkagambe mikwano gyange mwenna we tuwangalireyo mwana okulabisibwa kungi ntya kati nakyali wange benjagala okugambamu ngaggaaza kamuliremu mimamu ku gaali enkya bakyali bange mwebali awo kabe bali enisikini bonna mumememu sibaganye nti temujja naye mumememu waliwo ekigenda mu maaso naye nga mujje mu nnamba ennyingi nnyo okulaga mbu nno essanyu lingi nnyo I can't wait to celebrate 10 years of Kabako ne mikwano gyange kino kyekivulu kyemugenda okufa nga temwerabidde nti kyaliwo eyakitegeka yali Kabako Calenda kyensembyeyo okuwulira era tukyogeddeko nga bagamba mbu yeshesembayo Calenda tegwanidde netubagamba ino Calenda ebaddewo okuva ku
gyaba Paulo Kafeero tewabangayo wadde gwe bakuba chupa, meaning that ate ku Kabako banaakubira echupa tuli wano enkya 8th. I'm here 8th November. Today I'll be having a sound check. Olweggulo osanga 12 ekiro mwawo kati naye nga kyembadde kindeese olwaliro security wise kuba nange ndi maje gakutaka. Nina okumanya security wise abantu bengenda okuyimbira bagenda bakuma but I've got honorables myself. Big up everyone. Salute to my friends. Nsanjagala kwebaza nnyo mukwano gwange mwana. Webale nnyo Mami Kampala. Webale nnyo Shami Malende. Webale nnyo Kyakabi nnyo. Nebaza nnyo buli muntu yenna akoze kyasobola okumekinga shene ebeerewo. Mbebaza nnyo aba media companies bakyali bange bakagwirawo mwebale nnyo. Nebaza nnyo waliwo bakyali bange babayita ba Nordica Paints basponsor bange mbebaza nnyo. I can't wait to thank you well. Ate sobola kubalimba enkya yesho ya Kabako 10 years Kabako Sunday tugenda kubeera mitiyana Kabako ku listi yo y'abayimbi waliwo omuyimbi yenna agaaniddwa oba mu bagenyiro waliwo omuntu yenna agaaniddwa? Nfunyemuko ku buzibu bumu bambuziza ba VIP banga ba VIP bo bebange baganda bange yemmwe wamma ba VIP bange yemmwe ba VIP bange era mbagambe mwana sigenda kuba buli aba VIP kuba VIP bange era be bantu bange benina kati mwagala mbamenye simanyi oba n'abantu abalaba babuuza kuba VIP baabwe be bagenda okutuuza naye leero programu efulumye ndala bulijjo batubuuza bayimbi bagenda kuyimba today ba VIP batubuuza kati ba VIP ekiddako sikimanyi naye tusabe Allah subhanahu wa ta'ala alukeesenga olunaku olulala alutuwe mu ssanyu alutuwe ng'ennaku endala. Nze ndi musajja yagala kakuba ate era njagala ndi musajja yagala kasana mu bufuuzi njagala ndi wa nature nsuubira okuba nga obudde bukeera ne butonyamu kakuba katono ate ne gwaka bagamba batya keetonye kagwake tugenda kubeera ku kalenda keetonye kagwake nakana akantu kanka bagambeyo banyinaze ne baganda bange abaana abato mpulidde mwana akalango wano kannumye nnyo tubaleke kisinza okunnuma for the first time buli tteeka lifulume naye waliwo etteeka erinkudde kasirimanyi tera okuyimbira abaana abato tujja kwegwako ku Christmas party end of year parties naye ku show ya Kabako bamaama bannyinaze baganda bange nange talisi ngenda mulekayo na buli muntu ngenda mulekayo mbadde mbasaba busabi bulala nange ow'omukisa gwange ngenda mulekayo baganda bange mbadde nsaba bamaama temuleeta baana kuba abaana kyakabi muleta avewo saawa 12 agende naye oba tosobodde ate yegwe kugenda naye tomuleta mbadde nsaba busaba tujje n'essanyu eringi kuba obukwakkulizo nabo bungi nevako lingi ambassador naava South Africa amanyi oluzungu yampandikidde ekinsanyusiza nze saasoma mu college drop out naye ambassador yawandiise minutes birimu minutes awandise ku kigambo kyabayita Kabako'S security conference clearance from the venue olira 5 protection deployment drinks disposable bottles health time venue lighting security tent emergency ambulance badita fire brigade mwe you don't know bakuwadde show ngegwa sawa mmeka show obuziba nti nze sirina namyalo wange mbadde njagamba mbu nange nayo namyalo wange ntera okugamba bijjeyo bagambe munange munaye simulina ngenda tambulira ku protocol wa ensi yonna owa buli muntu yenna show yange eri bweti baganda bange tutandika okuyimba saawa 12 naye ng'emyango giggulawo ku makya mujje musooke mwerolereko mwekube ku bifaananyi ekirala etandika 12 egwa exactly saawa 6 temuyitamu eddakiika n'emu kubaga ensembe yoosi yaŋŋambye tanga mpisaamu tiyagas yaŋŋambye gwe bisukkiramu awo tiyagas mu bbanga kati ate tutwagala tutuukaawo waliwo n'omuntu omu gwe baŋŋambye simuleeta Bobi balina omuntu gwe bandaalise kuva ennaku 9 bamuŋŋamba baŋŋamba mukulu oyo tajja mukulu Kyagulanyi tajja nga tubawo tiyagazi naye nsaba Allah subhanahu wa ta'ala omukulu gwange gutambule ate ekirala tetubaako gwe tukugira base tulite mbasaba bakama bange tubaleke waliwo abajja wano not because of
politics, not because of kinenga ekibaleeta kabako waabwe. Mujje mulaba kabako wammwe. Ate ekirala nkibadiramu ngeri wa security akulira ag'okutaka. Nobody gambayo mujje. Kabako akasinyo musobola celebrations nga shote natali. Kyensembeyo kutegeera. So ya mpapula. So yavudde mu bigambo kati tuli mu mpapula. Era muyimbi munnange kano kalango. Kano kalango Okamubuulire. Shoyo nga talina mpapula mwenda. Totegeka. So ya mpapula. ate bude lupapula lwa sente. Batolina guest list, manya VIP list, totegeka. Olina okutunyonyola VIP wo yani. Wati oleeta tulamu. Wati obaleetera tulamu. Amaje g'okutaka buli lupapula sente. buli lupapula sente. Buli lupapula